Suratul Rahmi, okuyunga oluganda, biki bye tukola ebiraga nti gundi ayunga oluganda? Si byakwogera bwogezi ku lulimi tize Ssekagwala banyunga oluganda, nedda, wabula bikolwa. Ebikolwa bino byolina okukola ebiraga nti oyunga ki? Oluganda. Onowe bikola ebimu ku byo nfunyeeyoko ebikolwa nga 10, emirimu nga 10 omuntu gy'ayinza okukola egiraga nti ayunga ki? Oluganda. Biki bye tukola ebiraga nti nga twagala okuyunga oluganda tukole ki? Oba biki bye tukola ebiraga nti tuyunga ki? Oluganda. Ekisooka tugenda biyita mu sipiidi. Tabaadulu ziyaaraati, temwerabira kuwanyisaganya ennambuula, lambuula ku oluganda lwo. Oluganda wa aliwa vugateeka mu motoka amafuta alimbaale ogenda aba ali awo ng'otuuse muganda wange ki nzize kukulabako, essanyu lyanaafuna eri ng'eri gwe ogira ki? Ewa Allah ofuna empeera ng'era baliwo abayunze ki? Oluganda. Ate muvaawo ng'era n'oli yadde oba akubaddeko n'akakukuzi kaba kasaliseemuuko, mu butuufu n'avuga amafuta kuva Jjinja, motoka eyo ng'enywa nnyo emunyeddeko emitwalo 10 oba 15 oba 2 kujja kunnambuula ne famire ye. Allah amuwe ebirungi, Allah ayongere otugatta. Musharakatul afrahi wal ahzan, ekirala kyolina okukola okubanga tubeera wamu n'ab'eŋŋanda zaffe mu biseera eby'embaga ne mu bizibu. Pate gy'oli kukolera omwana wo eyamazeeko senior 6 eyafunye degree oba diploma, oba pate gy'oli kukola olw'okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala okukomyawo okuva e Makka. Wazimbye ennyumba, waguze emmotoka, waguze ekibanja, Allah yakusobosezza n'omalawo ebbanja ly'obadde olina, wavudde mu kkomero olikukola shukuru. Mu bantu otolina kusussa kuyisaako maaso mu kuyitibwa oluganda lwo, ab'eŋŋanda bayite, anaasobola ki? Wala ahzan, n'ebizibu bye bafuna. Bw'owulira nti muganda wange yalwadde, ebya bizinesi byerekereze ogende olambule muganda wo. Muganda wange bwe bamusibye mu kkomera genda omulambule. Naye oluganda yaliwa ye muntu yenna akulinako akalandira nga either mugattagana, akalandira ako kaviira wa taata alina olulyo ku taata ow'ekika kyo kyekinabeera ekyangu, n'alina olulyo ku kikwani ku maama ow'ekika kyani kya maama n'abaana be, abaana ba maama yadde nga tebazaala mu gundi emu. Gwe bw'otugamba ekyokuba nti ono mugatta naye maama kyokka kibamale, yadde nga mwawula ne bataata. Maama ayinza okuba nga yatuzaala mu famire, wali n'azaalawo 2 bano 3 eri omu, mwenna ekibagatta yonaani maama. Jjajja azaala maama naye abaana be nabo baagale, oba oyunza olulyo okiyungira kwani? Ku maama. Buli kalandira ako konna kanoonyereze. Wal ahzan, ennaku. Ekyokusatu raddul adha wassuu anhum, bw'olaba akabi kabatuuseeko beera wakumwanjo nnyo mu kubataasa ekizibu ekyo ekibatuuse mu famire. Famire twafunye obuzibu, muganda waffe bamusibye lwa bbanja. Bw'otugamba naye yeewola zaaki? Yesu yakola ensobi ne yeewola, yakola ensobi n'agenda mu ssente za looni. Naye lwaki okkiriza nnyumba ya muganda weegende nga gwe obusobozi obuginunula obulina? Ginunula ennyumba eyo omala omugambe nti naye toddangamu. Raddul adha wassuu, mutaase, sooka mutaase kino ekibi, mutaase obuzibu bwagenda okugwamu. Olaba muganda wagenda kutomera, tugeze bya bululunga bino, omaze okukifuna ku ground nti talinaayo buwagizi, naye nomutaase mugambe muganda wange oli kwonoona, oli kweyiwayo,
nze kyenmanyi ku ground tebagenda kuwaaki kalulu. Oba omwagalize ogende bali abatamwagala omwogerako ebyo bimugjeeko kafuufu ako gavumenti naye mumuwalanira ajja kukyusa olw'okuba muki wa luganda lwe. Ekirala tafakudu ahwalihim, ab'eŋŋanda ekibategeeza okuyunga oluganda, noonyereza ku mbeera zaabwe. Bwetugamba nti zisaagala kumanya abo nabaviira, wavaayo naye amatu gasigaleyo, kubayo kakasimu muli muti embeera ennaku zino. Gundi akola mulimu ki? Mwana waffe ono eyamaliriza digiri okuva kolos simanyanga bimukwatako. Tafakudul ahwal, noonyereza gavumenti yagenda eyo kukuba kyeyo nti ate oli oyo mukomba bakuli mu gundi amutwala eyo kati ali oba akuuma faamu ya gundi y'omugagga eyo mu Masaka anedda mufo ky'okukuuma faamu y'oyo ajja akuuma eyange nga bwe musasula akuumire wano okumpi nga tumulabako ate nja mumusasula. Tafakudul ahwal, tunoonyereze embeera n'ebizibu ebiri mbeera baganda baffe bayimiridde batya. Ekyokutaano, islahu dhaatul bainahum, longoosa wakati waabwe abooluganda bo b'eŋŋanda bonna muli ba luganda lumu, naye oli tebakwatagana ne gundi, oli tebabuzaganya ne gundi, naye gwe oli nyuto tobiriimu. Kati beera omusaale mu kuyunga abantu ababe, wabula tobeera musaale mu kwongera kugira ki kutema kubatemamu. Naye omulala oluwulira nti bali nti otyo baalinga beewaanawaana, kati nina okukola ekisoboka nti tebakwatagana. Kola ekisoboka islahu dhaat bainihim inda wuqu'i almushahanat walbaghdha, mu biseera by'okufunawo obutakkaanya n'obusungu. Kubanga abantu abawamu oyagala toyagala mulina okufuna byemutakkaanya, muyinza okufuna obutakkaanya ng'abantu abawamu. Ekyo toyinza kyewala, eyo sunna ya Allah mu nsi muno. Kasita muwangaalira wamu tolowooza nti mujja kukwatagana buli mu nsonga eneegwawo 100 omwaka guno mugumaleko n'oguddako n'omulala nga temwawukanye mu nsonga. Oli endowooza bwegamba neyo bwegamba nedda, era munaawamu gye mutakwatagana. Ate bwe mutakwatagane oluusi liyinza okuvaamu ennyombo. Oluusi Allah ayinza okiyisa eyo mu baana, kaana ka muganda wo kakubya oli owuwo, oba mukyalawo nga tebafunye kukkaanya bayombagana. Kati tereeza wakati awo yunga. Ihtiramu alkabir wal atfi ani saghir, okuyunga oluganda abakulu tubagulumize, bakulu bo bawe ekitiibwa, muwe ekitiibwa olw'ensonga nti yakusooka okuyingira kuno ku nsi. Ate naawe omukulu al atfi beera wakisa, mukwata mpola eri abato, mubalansinge eryato. Omukulu tumanye nti oyo mukulu waffe, n'omuto tumanye nti oyo muto waffe, ate tumukwatira ekisa, omufunire excuse. Tigundi yakikoze yeeyogedde bw'ati buvuba baganda baffe mu by'emmaali, mu by'obugagga n'okubawa ebirowoozo. Muganda wa afunye obusente bwe, yakubye ekyeyo e Saudi oba e Kampala obawa, anoonya kapoloti agule. Poloti eyo gimanyi nti erimu enkaayana, gwe lwaki weegatta nabali abalala olw'okuba onoonya okufunako akakadde bamuyiseewo, ate nga gwe mwennyini gwagambye nti genda ofune wali. Musaada muyambe maanawiya mu kumuwa ebirowoozo, mugambe poloti eyo erimu enkaayana, oba ekifo ekyo si kirungi, enkuba bw'etonnya mukokawo waayita, oba omuyambe. Omukyala gw'oyagala okufuna nno, omukyala oyo si mutuufu, si mulungi, omaadiya ne mu byensimbi. Muganda wa Sereba agwa olaba, ate ensonga eyinza okumunyulula mu buzibu ebwo ogimanyi, omanyi bulungi nnyo solution, omanyi ky'oyinza okukola nga mwenye n'okyewaanira namu. Oyo gundi bwabutajja wange, senga yajja nze n'ali mubuulidde,
amanyi okukola n'okugira ki, naye abulamu akantu katono nnyo bwe kati. Akatono ako kuba omuwulira oba omuyambye wa maadiya ne mu byensimbi. Gundi agula poloti, agadde ogula poloti eri, lwaki emuyitako ng'abulako $50,000 oba akakadde kamu ng'ate nkalina? Kamuwole oba kamuwe oba omuyambe. Ekirala tabadul hadaya, tuyunga oluganda nga tuyita mu kuwanyisaganya obulabo. Obulabo obwo nno kintu kikulu nnyo. Ate naddala abaavu balina omuze ogw'okuba nti bakodo nnyo eri abagagga. Ekyo nno si kituufu. Owooluganda wo ne bwabeera mugagga, ovaako ki ng'oli eyo mu kyalo n'olundayo enkokoyo n'ogamba nti muganda wange yadde alina supamaketi ye Tata Owen oba ani tukke, aba ali awo ng'okutte Sseggwanga, muganda wange nzize kukulabako n'enkoko yino ngikuleetedde girye. Laba oluganda olwo agenda kusooka ng'akitumitiriza akitunulemu, yeebake kimulumirize, ambe naye Muhammad ono mwavu musinga obugagga, bulijjo wano nzaagira ndaba nti oba ali bubi ne mukwatirayo, kiba kitegeeza nti nsaana nyongereko ekisinga awo. Senga abadde alunda nte, lwe naaligenzeeyo yalinzitidde akayana oba embuzi n'enjirya, kitegeeza alimu omutima ogwagaliza. Omwavu tema ettooke, simba ekitooke kyawe, gambe nti leero ettooke eryo eririwo katulye akawunga tulye n'ebirala lyani lya muganda wange. Aliwa? Ali Kampala. Aba ali awo ng'omaze okuwagula emyera mu kaveera, osala ntuuyo, gamba muganda wange akantu ettooke lino njagadde olye ku lyewaffe mulya geeri, njagadde olye ku liri fresh eryewaffe. Omukwano ogwo hatha min silatu rahmi, onooba oyunze eki? Oluganda. Ekirala iyadatul marudha minhum, lambula abalwadde. Owooluganda wonna wonna wowulira nti mulwadde, gezaako nnyo okumulambula. Bw'oba oli wala mukubire ku kasimu omusaasire. Omuntu ng'ali ku kitanda eriyo byajjukira biyitirivu nnyo nnyo nnyo. Akasente ako kotwalira omuntu ng'ali ku ndiri awo kalina impact nnene nnyo. Nze kyatuukako, mukyala wange baagira ne bamulongoosa mwana. Akasente kaaliwo ke nali nkozesa mu biseera ebyo, wabula olw'okuba nti omulongoose sente zigenda nnyingi, natuuka ne nzigwesa. Naye mu kaseera ako nga ensawo yange eri kulagula, kubanga natuuka ekiseera nga bwe nvaayo eka nzijjayo ne ŋŋamba ŋŋenze na zino bwe ziti, naye nga nsooka kuggyako transport. Ogenda okugira bw'oti nga n'ez'okulya ekyemisalato gizeeki tozifunye. Si myaka gya wala nnyo, naye waliyo omu ku w'oluganda wange yandeetera $2,000 nze nafulumya bukadde na bukadde, naye yaleeta eki? Yaleeta 2. Wallahi teginvanga mu bwongo, gyagaana okusanguka. $2,000? Naye olowooza ze zisinga nzize nafulumya, ezange nno nzeerabira, naye zooli $2,000 sigiraki? Wallahi akapapula kaali ka $2,000 kawamu, naye kankolera kinene nnyo kubanga kwolwo nali nga ka transport nkasigazza, naye nga ekyokulya sifunye. Kakola ku kulya kwange ate nange nendekera omulwadde nenzirayo eka. Iyadatul marudha, mulambula abalwadde, omuwe ku dduwa. Nekyo tusembyayo mu mbeera eyo, senga Allah aba amujjuludde muno mu nsi, beera omusaale, werekera jeneza ye. Lwaki basaalira muganda wo nga toliiwo? Basaalira kojjaawo, basaalira sengaawo, toliyo ku lumbe, bizinesi zikukutte. Olaba otya senga zikwata n'abalala bonna bonna zibakwata mu kaseera awo nga naawe oyagala edduwa yaabwe. Wassalaatu alayhim, era tubasaalire.
ebiki bye tufuna mu kuyunga Oluganda